Welcome to yet another edition of Show with RKB. Hope all is well. Mwebale kukola bakyala, mwebale kwefaako. Mukyala teri agenda kukuyamba okujja gwe kennyini okweyamba. Teri agenda kujja mu buzigaziga bw'okaaba. Sangula amaziga, weeyoleyoole, fuluma, yiiya. Tandikira wennyini w'oli ky'olina ky'osobola okutandikirako okukola. Gy'onookoma okwesaasira n'ensi gy'egenda okukoma okukusaasira. Ate nkusaasira w'oli awo nga teri akukutte kwadde ku mukono. N'olwekyo mukwano gwange kyonna kye weeyatulirako kye weegamba ekigenda okubeera. Whatever you say upon yourself, universe check, what are the. What are you? You're brave, you're wonderfully made, you're powerful, you're more than a conqueror. Somewhere by'okwesaasira mukyala. Amina. Ebigambo by'olina olunaku olwaleero naye nga Nova Natural Organics ebizigo by'olina okwesiga mu ngalo zino mukyala moisturizer. Oba mu washroom n'abako mu ngalo weeyisemuko ku kazigo. Kyantiisa omukazi omukwata mu ngalo ng'olinga ekyangu ekiganda. Weeyisemuko ka moisturizer mukwano okuba naffe aba Nova Natural Organics. Kajja kuyisa bulungi ddala ne ssente zange okufula mu ngalo because engalo ziweweera ne ssente ziba tezityamu. So today with me njagadde twogereko ku ngeri y'okubanga omukyala wezzaamu amaanyi nga bwe nabagamba nze ne channel buli kadde nfuna nnyo okulaba nti nfunayo omukyala yasobola okutuyambako otugattako. Obadde oli awo olunaku ayinza okuwa $50,000 oli nakuwa bubi nakutipinga $50,000 genda olye lunch nakuwayo akakadde genda olye lunch nakuwayo $30,000 genda olye lunch. Ssente ezo manyi tusobola okutandika business. Olunaku olwali negatiddwako omu ku abo abazze bannyambaza mbadde nga mwebuuza Ruth ani akwambaza biki mbadde munansonyiwa yes abasinga mumuzi oba mumanyi mukyala naye nze mumanyi ng'omuwala omuto because abadde anyambaza okuva nga muto musinga endala emyaka mingi naye nga anyambaza ngatto ngoye abadde shades paka amaaso gatandika okuba nga tegakyalaba. So mwamuyita Becky my designer era paka kati tukyali ffenna. Nange Becky, how are you? I'm good. Bale bale kwekuuma Neekuuma. nze siraba nk'omwana ekyala olunaku nasooka ddala okukulaba natula ekiwala olanga kina akato bwe kati akina bbina eddene nange kino ekyala kyayavula mate nga ndaba omuwala omulungi ate nga oli omuwala omuto tukusanze downtown. I was shocked okuba nga oli eyo wansi. Watandika otya business katandike n'ekyo because sinza obutakuza mu videos alibwawa bla 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 those things. Amanya yeah, bampita Becky abantu abasinga that's how they call me but I'm Rebecca but usually most abantu bamanyi nnyo nga Becky yeah, Becky era wojja ng'onoonya Rebecca tojja mufuna. Natandika mpola my passion was njagala nnyo fashion. It's always good omuntu okola ekintu ky'olinamu passion ky'owulira nti oyagala. So passion yange ebadde nnyo mu business. I mean mu fashion. Yes. So like the idea okutandika ddala engoye engatto because ntandika okulaba ng'oli mu ngatto n'angoye ate nga kireka oli totandise ku olwo oli omaze akabanga ng'obikolamu. So of idea eno okutandika okuba ng'oyingira mu ngoye n'engatto ogijja kwani and nawe kennyini okukyenyigiramu ku myaka egy'emito gye wali olina? When I just nga nakamala okusoma nansonyiwa njagala nnyo. I find myself nga njogerawe. No worries. Nga nakamala senior 6 nalinga njagala nnyo fashion. So nalinga olumu mpita mu paaka omwo ngenda campus biki nga nsangamu gayi yalinga atunda jewelry. Naye nga bambi gayi ng'alina chat weight nga ntono bambi naye nga talina nawaakolera nga ali mu space. Naye nga gayi buli kiseera aba bize nga bakasitoma abeera nabo naye nga omuntu atalina wadde edduuka but ali busy but he's busy bambi making money. Naye mbeera nga mugulangako bu earrings biki kati gayi paka we neevaamu lumu ne mugamba njagala onjigiriza ebintu bino ebyokufuna bu earrings bu necklace. Yeah. Bambi gayi teyali mubi nankwata nantwala eyo yonna gye basuubuza eyo biseera ebyo bamugazala sikyajjukira. Yeah. Ne bantwala eyo nandaga gye basuubuza nentandika obubisuubula. You are so lucky omuntu okulaga business gye vate ng'obadde customer we. He was a good boy man. He was a good man. Nantwala bambi nandaga nentandika okukola. Olwotandisa ssente mmeka? I don't remember actually. Sijjukira. Nena ng'ozigyewa? Nga waali busente butono. Ng'ozigyewa? My mother borrowed some money from the bank. Nampa.
I think by then yeewola yali miliyoni gye yeewola. Ne kati nga bw'omanyi banka bw'etemaatema n'ezitema nga miliyoni eyo kwe nnina n'okujja rent. By then I was paying rent of 15. Mutwalo 15. I had to pay 3 months. Mutwalo 45. Kakati yali tewera na miliyoni kozi oba zaavaayo nga 9. Anti nga batemyetemyeko ebisuso. Yampanga 900. Nenzijjako 45. Nosigaza 45. Yes. Nengenda netandika osuubuza obwo obusente. Olwo osuubula. Olina woogenda okuteeka oba nawe ogenda kukola ng'onatambuza ku shati nga biteeka ku taxi bw'ati. Anti napangisa ekifo. Opangisa ekifo? Yeah. Okay. Mu dduuka. Kadduuka kali omwo mu paaka. Don't even remember now which shop cut. I paid 3 months ne nteekawo akantu nange bampaamu akasa. Nenkolawo. Nenagenda olaba ng'oli ali ne mu sipeesa nsinga okukola azaali mu ddooka. Ono atambuza ku taxi. Olwo nga ndaba nsinga okukola. Oli mwana muto. Yes. Why of all things wasalawo okugenda kutunda obwo ate mu paaka? Wabadde otunda ku maduuka agali waggulu uptown. Nedda olinze gwe oli jjukira inspiration yange njijjeko oligaya ali mu paaka. Bamwe nayitanga nze nga biseera ebyo ze nali simanyi ne gye bakyakalira. Simanyi nti oba uptown eriwa kitegeera. I think nali oba nakayingira n'ekibuga. Ate nakula ewaka batukuuma nnyo. So kwalinga okufuluma nga paaka kudda waka paaka olinnya taxi dda waka bwe bityo. So nali simanyi nnyo na bya uptown. But still ne bwe namanya uptown era nze nasigala njagala eri. Because bantu bangambye nnyo dda waggulu naye. Eri gy'omanyi wali magiki wo. Eri gye ntegeera. So obeera mu earrings, necklaces. Yes. Wasuubula nga buwerako? Of course, buwerako actually. Because jjukira olina okukolako ka display. Nagula buntu bwali butono, but all I can say nti it has been the grace of God. Yeah. Obuvaamu ddi obwo otandika okudda mu ngoye and shoes? Awo wantu nabeerawo emyezi 3. Nenoonya ewantu ewalala. Waliwo ekizimbe bakiyita Skylight. Kiri awo nearby abamanyi downtown. Yena Kivubo. Actually wowe nagenda omuntu yampa luggi wabweru. Ata oluggi ng'osasulawo ssente mmeka ku luggi? Ku luggi bazaali mitwala 3. Ne banna. I don't remember. Sijjukira bulungi. Naye omwami oyo mwami bamuyita mwami Kata, actually I can't forget him. Ye yampangisa. Bandabanga nga ndi mwana muto kati they always protected me. Nga oli bwajja oba abantu bye bakusindika omanyi omuntu akuwa ekifo aye n'atandika okukusindiikiriza nga like have someone gwe nsobola oloopera ne omwami bamuyita mwami Katonga ye yampa ekifo ekyo nenkola Mukama n'abeera mulungi gye ndi. Olovudde mu bunecklace era nabusigalamu era nga bw'otaddaawo? Yes. Naye nga bukola nga butambula? Bwali bukola. Bwali bukola. Ng'okasubula mu meka bw'oba osobola okujjukira? Kati that time time beads we byajjira time oyo ensenga okujjukira obulungi. Abantu batandika okwambala beads. Nga ngendeyo mu kikubo nengulayo beads byange. Akaseti nyizo kagula 2,000. Nezijja nenkatunda omutwalo. People used to love me by the way. Katonda yampa favor. Yes. Yeah, nice person. Katonda yampa favor bambi ng'omuntu kyemugamba addamu. I think sometimes even the way you present yourself. Even the taste. Becky, I love your taste. Wafunanga ekintu ng'olaba kuganga olutunula bw'oti ng'okyagadde kugamba tugana wakugamba esente nga nnyingi naye olwokuba nti kirabise bulungi ate nga kiri unique ng'okyagalirawo. Yes. So munnaye let me tell you a story. Munnaye ng'atandika okukola nga ndi awo ku luggi. Oluggi bwe natandika okukola abagagga nga balaba nti kano akaana nga kakola. Mu bibids byako? Mu bibids. Waliwo omukyala bamuyitanga Kiki eyo mu kikuba actually yafa bambi n'okufa. Bangamba bugambi nti yafa. Because yali mukyala mukulu.
ne mugaawo manyi bw'ogenda e China ndeetera beads bweziti ne bweziti nze nga nazitegedde nti zikola naye yali tazimanyi mukyala nga yazindeetera zonna nga nzimuggyako ye nga nga bwe babiraba bo balaba bya bulijjo kumbe by then bye byaliko ki n'entunda ebintu omukyala sagala na kumentioninga nti ene abagagga ne balaba nga nkola omugagga kye yakola kati jjukira gw'oli ku luggi bwakwadde omukyala omugagga n'agenda yasooka kujja kuneekozesaako mukwano Rebecca n'alaba ntunda ntya nkola ntya n'agenda omukyala namugaa toddamu kumuwa oyo bintu byonna bw'obireeta bimpe jjukira ye alina kapito mungi bizinensi n'egenda bwetyo kale of course teyaggwerawo ddala naye kati ye n'agenda n'afuna edduuka nga ddene nnyo ate ye ng'ali wansi nze ndi waggulu n'aliiwa ebintu ebyo byokka ng'ate bingi beads jewelry nembivaamu mukazi wattu ogenda okuddayo eri nga baga nti ati tukyasuubuza of course bampitanga naye nga bagenda okumpitanga oli alonzeemu ebirungi oh Lord ng'oli alonzeemu ebirungi nengenda nga mbivaako kwe kudda mu ngatto ze wandaba olwo engatto ziyingiramu otya what motivated you like nalina passion era yengatto kakati actually omukyala oyo bamuyitanga mama Sylvia yenyewe bambi yafa n'okufa yafa munange yafa badde tokimanyi mama Sylvia Ward yafa mukwano bambi saamanya bambi omukyala oyo yali nga she used to be like abanga mama that's how ng'obojja bwa muwala wange bw'atyo so yaleetanga engatto namuggyako engatto era naye olaba n'atuuka aliwo omugagga bagagga amanya I don't mention names natuuka nga bw'agiranga mugaggala waabo abo tebayingira nga sinnalotamu ebintu bya ddala naye ng'omukyala gwenkuga alina n'ekizimbe kapaana ng'anwanyisa gwe omwana omuto like kale si mwana muto but omuntu alina obusente obutono yatandika nazo nengatto nengenda saazivaamu by the way but mukama namultiplying amayika kasente olwo ng'oli luddawa ovudde ku luggi kati ofunyeyo bwe nagira oluggi olwo omwami oyo mwami Kato nampa akaduuka konna yes nampa akaduuka nentandika nako kapangisa ke actually ate nongeera ekijji kyange kikola okusinga akaduuka abantu baagala bintu biri awo balabako amangu tebaagala nnyo ate oyingire munda wetoloole so akaduuka nekateekamu engatto era nensigala ne mu jewelry naye nga si nnyo olwo capital omuyamba otya okuba nga accumulatinga how did you manage oli mwana muto omwana yeegomba abyako n'ebintu ebimu divertinga nali neegomba naye siri mukyakaze nnyo as such nakyakalako naye si nnyo akasente okakwata okatereka akasente kange nkatereka ate nalinanga nnyo ne family my family nga I had to take care of my family so nga I'm always thinking of my family my mom kati abadde wati kati nga spending yange si amaanyi naye mu byonna Katonda yampa omukisa mu bintu ebyo kyova olaba abakyalo oba abagagga baalabanga nti nkola n'ayagala yakyejjisa so I went on upgrading shoes n'oteeka mu dduuka lyonna ddamba naye ng'okola kubanga kati ejjukira obadde ku luggi kati oli mu dduuka ddamba ne rent aba yeeyongerako nga nkola expenditure aba yeeyongerako nga nkola munnange ng'okudduka obuddusi ng'oli nga ntumye akantu nti genda ondeetere kano ng'okudduka neetuuka bayitanga eyo ku Yamaha eyo Yamaha Center sikyagenda naye simanyi nabikwata nayo kati wakoowa nnyo I don't know but mbeera nnyo eyo wansi ate sitambula nnyo bwe nva bwe nti mu parking I enter my shop akavuyo nga kangi oli muwala muto omuwala yeyalabika obulungi banange ono omwana gwe njogerako omwana alina figure 8 ali wansi awali buli kika kya musajja
mwana muto ate Katonda nazo okukola mu akasente ke wabeeranga watya okuba nga tebakudaivati nga kujja ku mulamwa? Kakati nekyo nga bwe gambye nti nakulira mu family nga batucontrolling. Kati nze nakula mmanyi abasajja babi. Yes. Nakula ekyo kyekindimu. Basajja babi kati nga nze mulinga mmanyi abasajja babi. That's how I used. Kati nga sibeewa nnyo. Ate nze njagala nnyo n'akasente nga kange. My own money. Wasinga wakulu lwaki? Ensonga njagala ogibuli omwana omuwala. Lwaki agala akasente akako? Akasente akako tekabaako mateeka. Tekabaako mateeka. Like, sente yiyo oba ne freedom mungi than siri nnyo muntu ayagala mpaayo yo wa buli kaseera. Simwagala. Takubeera slave. No. By the way, omuntu like if you're not financially independent, obeera ku muntu like asobola n'okukozesa ekintu ky'owandibadde tokola because osobola okukkiriza situation because you need the money. You need the money. Yeah, so it forced me to work, by the way. That's one reason I was forced to work hard. Wow. Bino mama yabikugamba when growing up oba gwe kenyini wakyerabiranga and you need to be financially independent. Munange tewali yabiŋŋamba naye simanyi ndowooza Katonda yajja siyampa mwoyo w'amagezi. Because sijjukirako nnyo muntu tutuula awo n'ambuulirira. Kujjako omwami waliwo, well, I had a spiritual dad. Actually, City I'm mentioning bamwita Pastor Mulungi. Apostle Mulungi. Stephen. Yeah, he was and he is my spiritual dad. So bambi yambuuliriranga. Kale yambuuliranga nnyo by'abawala obutayonooneka ebyo. Yeah. Kitegeeza ne Mukama gwali omanyi yakuyambanga nnyo ku grounding akugamba nga osigala oli wamu. Ogamba Mukama n'akiraba atya. Olw'okuba nti walina eddiini nnyingi. Naye abantu bangi abayigira mu kibuga wansi eyo ng'alina eddiini naye aneekuumuuka n'eggwamu. Nayagalanga nnyo ssente. Nayagalanga nnyo ssente ate ne Katonda nga mwagala. By the way, nali njagala nnyo Katonda nga kati mwagala. Naye that time nali staunch mulokole. Yes, yeah, actually mulokole. Do you think amasanyu gano gasinga okumalamu abantu ssente kubanga olwo ne boolaba nga tagenda nnyo mu masanyu naye era nga capital etabaawo? I don't know. Ng'osanga omuntu alidde capital always. Nedda ekizibu ekimu n'abantu kye balina, they always want to start big. I always advise people, start small. You'll get to know, you'll learn. Clients bange baagala ki? Ekyo kye mba nnyongeramu. Oyinza oleeta ebintu gwe ng'olaba birungi naye nga abantu bose kye baagala. So ekyo ky'olabye nti baagala ky'oyongeramu. Wow, so sikuleeta gwe byenjaga nti ze Ruth njagala nnyo empale ze nja okusuubula zokka. Olina okugendera ku bantu kye baagala. Bw'ova mu ngatto olutandika ddi engoye? Ntandika ddi engoye? Engoye bwe nava mu ako akaduuka Mukama nga mpa ekisa nga nfuna edduuka. Baali bakazimbawo Kwalisel. Kizimbe kiri eyo waffe wansi. Nkimanyi gye najja. Nekibuzaabuza. Kati nga ngenda like waliwo akaduuka kaali kali awo nga waliwo akava nenkafuna nga nze nga ntya n'okukatya nga kati nino bwe kati naye nga nkatya. Lwaki? N'akasobola renti biki nga ntya renti nga siyina na stock. Ojjukira wali nali mu kaduuka bwe kati nga nkajjuza ndaba nga alina stock. Kati edduuka ligaziyeemu byonna biggwera ku sayidi emu byennina bambi. Bati Mukama nampa ekisa nengenda nga mpeza engoye nga nina n'abantu bambi oluusi akuwa genda otunde. Baye abantu bandabanga ng'omwana omutoya. Genda otunde leeta naye nga nange ndi faithful olutunda nga ntwala bwe batyo. So capital grew. Engeri gy'oli ogamba nti kino wali otya ate otidde akaduuka naye ate okatutti. Business eri about risk. You have to risk but toriskinga nnyo. Toriskinga nnyo, sikwata kyonna ky'olina okiyiwe mu kintu kimu no.
riskinga naye ng'oleseeyo ekitono. Kubanga kati wabeera balance awo weelemera weekutabulira olw'ensonga nti kakati edduuka lyogezemu ddene naye nga ne ebintu stock tolina awera nate tukolina okusasula ne rent so to balance how to balance that right now sana kujjukira how I used to make it naye mu byonna nze ngamba Katonda omanyi mu business if you're not for God nasitaani olina okuchuzinga hasoyo either oli wa Katonda olina okubaako tolina kubeera mu makkati awo okubaako you can't just wake up noga nze ngenze ku mulimo natolina kyo akulembeddemu natolina kulembedde olina okubaako woogwa ensonga eyo ngiwulidde nnyo nti oli akeera najja nga ayera nga zewuwo olina akeera ng'alina olya bwamanaye eddogo lyo nga ddene nnyo akutte kirama bwe kiti nga bwakiwujja waati omugamba gwe eddogo lyo nga ddene bulala kugambye ebintu bibeereyo waffe wansi naye neebaza Katonda nti nze gye ndi ate Katonda anywerezaayo ebbanga lyonna. How like watandika otya okwekuŋŋaanya okutandika okwesuubulira era kyakutwalira bbanga kati nno kankuwa sitole ey'okugenda okusuubula tuuka okwagala okugenda bannyima visa y'e China ne China nali simumanyi bulungi nampulira bentu be nali manyi baali basuubula nnyo Thailand kati nga nnoonya omuntu antwala e Thailand nga tambula abantu tebagala twala bantu kyenewunyiza ku musajja oli wa necklaces ne earrings bambi oyo gayi mulungi nnyo lwakuba bambi yatuuka ebintu bye bizinensi neggwawo biki naye ku lwekyo Katonda mmanyi nti amusaasira ntuuka ogenda e Thailand bantu bagaana okuntwala nga bagaana okuntwala nga bagamba batya olwo oli akubuza aba sinnatuuka agenda naye ng'oluusi agenda naye nga just kuba omuntu bw'aba ayagala okutwala sobola n'okugamba omanyi weetegeke mu bbanga bwe riti tujja kgenda naye oli yeebuzaabuza n'akweggyako bambi naye nze nga bwe gambye nti feva so jjukira nafunye akaduuka ku Qualifel ngenda ntwala nali ntutte rent landlord wange ye Drake by then he had a wife kati taliiwo omukyala simanyi when she saw me she liked me yeah she liked me namugamba munnange olaba njagala kgenda Thailand naye mbuliddwa ntwala nga tufaayo Becky you have to be sharp kati nkole ntya nange kati nze omanye kye tugenda okukola ngawo gaya atera omubookingira ticket kati yogaya mubookingira ticket ayinayo abagenda e Thailand kati nangamba date bweti waliwo omuntu agenda e Thailand weetegeke nze visa yange nga biki mbiyina nangamba gogenda kutuuka ku kisawo jalaba omusajja munene bwati gwe mugobere ninnya nnyonyi tuuka Thailand nga wajja ekigere ekisa omusajja omunene gwe namusanga ku kisaawe jjuka engeri gye muba mugendera ku nnyonyi emu era oba ojja musaaga yandescribingira omuntu nti afaanana bwati nanga gwe bw'otuuka ku kisaawe bwe muvaamu ku nnyonyi gwe wava wodda waava wodda wakyankolo tagenze nga badde mulwadde era oli abajja kuŋŋamba n'owa tiketi olukwe yali lulimu otyo kuba yali ndowooza bakomuniketinga ndowooza n'omukyala ng'ogoberera musajja ngoberera musajja bwe twatuuka e Thailand nga bava wende bwe twatuuka okulinnya taxi twalinnya taxi emushwe nga tugenda bwe yatuuka obooking ate ekirungi akatale nga kali mu hotel ng'eri mu katale so nga twatuuka nga bookinga nga nange mbookinga nga nnyingira katale awo mba nafuuse dda mba mmanyi kati nze nge Thailand nayingidde dda nga nsuubula kati ennaku era ze yali akomawo era kwe nakomerawo twagenda lumu saddamu kugoberera muntu nga ntandika kwetwala genda wekka kyakuba kyakuyiga kimweyo embeera just to be strong omuntu okuba strong ate okuba sharp like you have to think olowooze like weesaasira nnyo nga bakazi nali sirina choice ya kwesaasira
you know when you grow up nga toyina nnyo muntu agenda kuyamba obeera you're left with no choice but to work. Ate engeri gye baali bangamba abasajja babi nga sagala okitegeera nga n'abasajja of course I could see people cause nali sifaanana bubi but Mukama yali ampadde omukisa okukola nga nina kukozesa ekyo kyampadde. Abantu abasinga bagamba omwana ageze wa Thailand ageze kwetunda. Maama wo bw'omugamba nti ogenda Thailand kyakugamba kyekimu? Mama ntasobola kiŋŋamba ekyo. Actually bagendanga ne bamugamba omwana wo yeetunda. Bwe kyamuyitirako n'abagamba naye lwaki nammwe temwetunda? Mbeere nga kyali nditi maama wo kyayina nammwe like mwetunde. Omwana mulwadde yalwala siriimu. One time we natuuka ne nga oba muyina naye nga simanyi. Maama. Oba muyina naye nga yeah. But Katonda abadde mulungi. Amina. So Thailand eno osuubuldeyo bbanga ki? Asuubulayo kondooza oba emyaka ng'ebiri. I don't remember. Nga ndaba ebintu byayo tebakyusa style tebakyusa babeera ku kintu kimu teri jewelry teri ngatto ate nga ndaba abantu baleeta engatto ne ngamba Mama Sylvia n'agenda wa eno gye njagala okugenda ne ngenda e China. Ogenda otya naani? China nagenda ntya era China si mwangu. China natuuka ne nninnya ennyonyi kati ne nfuna abaali banninze ku kisaawe ne bantwala they received me. Bantwala ku hotel enkeera ne tutandika onnoonya obutale. China was good. Era kuva we natandika ogenda China sadda Thailand. Nadda Thailand wa time we batumira visa ennyo Abachina nga batumye visa nga bagamba n'abawala bano bwe bagenda China tebavaayo. Beetunda basigalayo. Abawala bwe baali abangi China nga buli owulira Luganda ku street. Naye nga beetundira kuba China bennyini. Nigeria baali bangi nnyo by then. N'Abachina nabo baali baagalanga okulaba Omufirika afaanana atya. Ate mmwe abamanyi tukwatako nebatukola bwe bati bali batuvaako ettaka. Anti kati ekyo ayagala akulaba owafaanana otya. Nga nabo nga bagira naye nga Abanigeria be baali basenga. Olulimi walukolanga otya? Olulimi mwogera Oluzungu olwo oluli broken. Oluzungu olwo oluli broken lw'oyogera. Ne kati essaawa zino njogeramu ku Luchina. Oyimusiza omutindo banna. Ekintu nalina okigumya kakikwata. Babuuza batya mu Luchina? Ni hao. Noddamu otya? Awo simanyi nze ntuuka nkugamba ni hao kati awo byoddamu sibitegeera bulungi. Nomanya nti kakati doche nomeka how much is this? Wakwatamu basics. Ze njaka. Ne sente omanyi ozoogera mu Luchina? Yeah. Otuuse enjala ennuma mu Luchina. Awo tate kati awo ogenda mu gundi z'Abachina restaurants ez'Abaddugavu. Totera kumanya babuuza mu kulya. Ate era n'ekirala bw'otuuka wali gwe omuwa menu baba bagi bw'osonga ku kyoyagala. Gakuwa. Bw'otandika okusuubula e China. Bulungi ki obwakyalimu kubanga buli wali ekirungi abalawo n'ekibi? Awo obulungi obwakirimu of course I used to get things at a good price ate nga variety mungi China. Njafuna engatto, njafuna jewelry, njafuna engoye, like everything you need China osobola okifuna. Yes. Era bino abantu ebagamba engoye ze China mbi, engoye ze China mbi nga gwogenze n'ogula embi. Tomanyi watuufu. No, waliwo na muntu agenda okusuubula ye nga ayagala kintu ky'anaatunda faster. Tafaayo ku quality. Okay. Yes, ayagala ky'anaatunda mangu enkyadde yagula ekya so tafaayo oba olugoye oba wuzi baasiseemu meka ng'aleetanga abaguza. Ekira bituufu bayogera. Ye China wojja we bakutwalira. Yes. Bakubuuza oyagala gundi efaanana etya. Bw'ogamba nti no oba esembayo bo gye bakuwa. Quality. Kisinziira. So bituufu. Bituufu. Okay. What are the challenges, the disadvantage? Disadvantage kize nsanze China. Tofunye kusoomozebwa kwonna? Sina nnyo nnyazaaki. Sina nnyazaaki. Sina. Kama abadde mulungi. Abantu abasinga bagamba mbu otuuka abamu balina okutiramu drugs basobola okusettinga up.
bakusetting up nga naawe obeewadde. Have come ntuuse nnyingidde hotel yange enkya nja kugenda nkyusa ssente zange. I go to the market. Kakati abampa drugs bagenda kunsanga. Kitegeera. Ayinza otazikwasa n'aswamu nsuule. Muki? Mu bintu byo. Ebiriwa. Gy'oshoppinze. Sikirabanga nako ekyo. Bino mpozi oba bino nti nkwatiraako. Kati ebyo binkwatiraako edda twalinga tubikwata naye kati. Lwakita. Awo wennyini wenjagala tutunulire nga tumbawuma nti singa omuntu atandika okugenda e China biki bye yalisinza okwewala omwana omuwala yali agadde okuba the next Becky. Yeah. By the way, ekisooka nga tonnagenda ku bya drugs, when you go to China, don't be excited. Manya ekikututte. Onoonya engoye z'oba ogula. Because China has buli kimu. Ate buli kimu kiri attractive. Nze nga naakagenda nga buli lutungula essimu mpya. Ebiseera ebyo nga waliwo obuzibu ng'oyinza ofuna essimu eringa Apple, eringa akamotoka, nga buli lutungula essimu mpya. Like nenge biba bitwala ssente zo birya capital. So bw'oba ogenze stick to what has taken you. Oleme kubeera excited n'ebiri. So don't get excited. Ekirala maybe era ebyo by'obutakwata nti omuntu nkwatiraako biki ebyo koza omuntu ayinza okuwa ekintu n'akutika ebintu ebitali bituufu ne bakusibirayo. Sharing hotels. Kulaba nakyo mbu kiri risky somehow. Yeah, naye kati wabawo abantu nga nkumanyi. Kiri nga bwe natambula naawe. Amanja kusula nawe mu buliri bwe bw'ate. Ekitegeera naye kati you can't find someone ali awo tomumanyi mbu you're sharing a hotel because you want to save. Nze saving sigisobola sigituukako kale. Kubeera we mba nagendedde mba nabaza aka hotel. Kyetaagisa ati like diwe naalisazeewo naddala singa amantandise business like you started small. Diwe naalisazeewo ne ng'aka akati kaneetekemu ticket ngende ddala kusoosa ensuubule. Dear as in what? Like bwe mali mu business nga nkitandise. When should I decide kakati kandekera okusuubula wano? Ekyo kye nagambye ng'omaze otegeera bakasitoma abo baagala ki. Kozi bw'oba osuubula wano otuuka n'omanya olugoye luno ebishati bwe biti bantu babyagala kangende byemba like ogenda omanyi kyeoyagala okuleeta. Notatuuka eyo bw'ogulagula omaliriza byonna bikusigaddeko awo. Okuzza mu business nina kusooka kusevinga nnyo oba bulwenfuna amagoba nga ngazzaamu. It depends. Business bw'eba ng'emaze okukula ate lwaki oba ozzaamu kozi ate era oba olina okugyamu sobola okuddamu ate okukola ennyo ozeewose kozi buli wozireka ne zibeeramu ziyinza n'ofiira so olina okugyamu zifa ekiziiro. Olina okugyamuko n'ofuna demand eyo ey'okuddamu ate okuyiiya obuto. Ate abamu bagamba nti bw'obeera n'edduuka nga lirina buli kimu like ngatto ngoye ensawo oluusi oconfusing omuntu notomanya watuufu olina strength yo weeri. I don't believe that. Actually, I would advise someone okubeera ne item actually current right now omuntu okuba nti ntunda top zokka blouse zokka it's not right because omukyala ajja kujja ayagala ku earrings ayagala akagatto ayagala essaawa so bw'oba olina buli kimu awo oba omumaze omukwata ne bw'ogamba nti otunda kintu kimu kiba tekikola bulungi. Tumbeewuma n'omuwala ono olunaku asobola okunywa miliyoni 2 asobola okufuna essente awo bwezi tunafuna emitwalo ate awo nafunayo miliyoni nafunayo ki ezo sente zo okutandika business like business etegeera miliyoni 2 mitwalo 5 miliyoni 2 naye nga so zifuna olunaku bamututeko awutoli namusiibuza miliyoni. Of course so otandika business but it depends business ki kati nga tu earring twaffe tuli sobola naye kati simanyi right now manyi things have changed. Bintu bikyusa okuva luli we twatandikira kati costs ziri high. Luli earring gabi nagulanga necklace ya 2,000 kati tekyaliyo. Yeah, things are kati ebyo ebbiri ebyo okigulanga kigenda ku fadinga client akunyiigire agenda kudda nze nga ninga ekisaanigo kyokyezza client akunyiigire. Things have changed a bit. Noloza abaana bafa ku client
Ekikulu yaguze. Ate kati bwe siikufeeko enkyo ononzirira. Nina okufaako. I have to make sure I give you something. Ekitanswaze. Omuwala atunuulidde omwami okumuwa anoonya omwami alina ssente nga tumaliriza omugamba otya? Omwami a girl alinze omwami okumuwa abeere ready okubeera slave to the man. Anyway, that's what I know. Kubanga oba olina okukola oli kyayagala oba like ne bwe kibanga gwe tokyagala kyoba olina okukola kozi munange ye byonna mu byonnaawo. That's what kyekyo kyensobola okugamba naye nga mu byonna omukyala you need to get your own kamani ne kakubeera mukko. Kati olina amaduuka meka? I have one but wagatta gali badde abiri so wali awuzaamu ne lifuuka limu eddene? Ligaali abiri but now nengagatta lifuuka limu nga ddene. Omuntu aba akwetaaze ajja kugamba nange Ruth omuntu akwambaza n'otuwa namba ye n'otuwa ki asobola kufuna atya oba alina kujja downtown yennyini? Asobola okunfuna ku WhatsApp. Asobola okujja ku dduuka cause sometimes it's always good omuntu okujja n'olaba ku kyogula n'okikwatako n'okifiiringa neweegezaamu. But tuli ku Kwalisel. Tuli ku Kwalisel shop number BP 340. Maama ojogedde speed wangi? Shop number BP 340. Okay. BP 340. Yeah, sobola tu WhatsAppingako ku 0788 not 788 150 mu 5 465 465. N'abaagala oyiga business sigaana balagirira bambi. I'm so good. Sobola balagirira. Bakukubira in time? Yeah, no, like advice. Tinkoleja, bityo. I can advise because I believe so I know manye ekyokubuulira omuntu if they want to start business. Oh, that's so nice. Kino kikola omusajja oli yakuyamba obunekiresi? Of course, yeah. N'ekyo nakyo, yes. No, mutima like sina nnyo mutima mubi gusobola abamanyi sina nnyo mutima guli awo kugaana buulira muntu ntikola bwoti. Kituufu. Yeah. Oyogeddeko mu kwegezaamu. Kikola mutya singa neegezaamu olugoye ne luyulika? Nenga siruntuuse. Ate lwaki mma nkuwa size etali yiyo? Kuba mba nkutunuulira bwe nti ne mmanya nti eno size. Ate sisobola ate bambi it depends omuntu bambi adde yeegezaamu naye abadde tategedde luyulise. Omwana lukuguza. No way. Nze mba njagala kati ekyo olaba kyokoze n'otamuforcinga ggula lugoye ekyo kimuzza. Oluusi amaliriza aguze n'ekintu ekyanagala bambi nnyonoonyo olugoye lwo mpaamu akasawo. Naye kati olwedde omutaddeko embeera. Agamba owaaye kambaviire bano alugula naye nga tali happy. Beki baali bakwambuddeko? Nga bansanzeewo. Omuntu n'akusanga oyambadde nga bwe nagamba kitetayi kimpe kya ssente mmeka? Oh yeah, they always do that bambi. Mwe ate olumu nzibawa because olumu mbasaaga akudda nnyo mu ngoye. Olubawa. Kati n'olwa mmeka njala kwambula. Naye mubeere bulungi. Bye. Naye njogedde bulungi.